Ku bbalaza ya Ssabbiiti eno, poliisi y'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero eriko omusajja Navas Vela eyayita Yesu omulokozi w'ensi eno gwe yagombamu obwala lwa kugaana kubalibwa mu nteekateeka egenda maaso mu ggwanga. I counted by God because I told you I came from heaven. I'm not a member for this world. Omwami ono nga yakulira ekifo ekimanyiddwa nga Superglopa Eden ekisangibwa ku kyalo Luyima e Katikamu yakwatibwa n'omu ku bagoberezi be eyayita El Shaddai Gracia. Era olwaleero bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Christopher Tindyebwa Adyeri ow'eddala erisooka mu kkooti y'e Luweero ne baggulwako emisango gy'okulemesa enteekateeka ya gavumenti ey'okubala abantu ekikontana n'akawaayiro nnamba 28 akatundu akookusatu ak'etteeka lya Uganda Bureau of Statistics Act. Ng'ali mu maaso g'omulamuzi, Navas Vela eyayita Yesu asoose kujeema kuggyako nkoofiira ku mutwe ng'omulamuzi amulagidde okutuusa omusirikale w'amakomera lwagimusiseeko lwa mpaka. Ng'amaze okusomerwa omusango, Yesu w'e Luweero agukkiriza n'ayongera okukinoganya nga bw'atayinza kubalibwa kubanga si wansi eno. Is that true? It is true because I'm not staying in this world. I'm in another world. That's my issue. I got. Not from heaven. Will be given a chance to say what you want to say. Wabaddewo katemba Navas Vela bwayagadde okwanukula ng'omulamuzi abuuza omukyala El Shaddai Gracia bwe bavunaanibwa oba nga naye omusango guno agukkiriza era obwedda alabibwa nga yamulagira eby'okuddamu. You are standing alone, she's standing alone. My daughter, but it's Can you listen? You are standing alone, she's standing alone. You speak for yourself, she speaks for herself. Sorry. So don't give her any guidance or what to tell court. Nga bombi bamaze okukkiriza omusango, oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe lubadde terunnamaliriza fayiro zaabwe. Bw'atyo omulamuzi kwe kubategeeza ng'ekyokukkiriza emisango bwe kibaggyeko olukusala okweyimirirwa kwe kubasindika kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. When you plead guilty to a charge, you lose the chance to apply for bail or be granted bail because you are no longer regarded innocent, having accepted the offense. For that reason, you are hereby mandated the 29th of May for brief facts. Nga tannayingira bisenge bya kkooti, Navas Vela asoose kutubulira ng'abaddugavu bwe bafunye omukisa Katonda n'abawa ku Yesu abafaanana mu langi nga mu kifo ky'okumwaniriza ate bakijjanya mu kijjanye. Other people, you have a chance because others they are calling you that you are monkey. So it is the first person has got a chance for God to produce you for your country. Onnawadde n'ekyokulabirako kinnazaaleesi Yesu Kristo gye yazaalibwa nti abantu bamuvunnamira ng'agamba nti ne ku ye bali badde bakola kye kimu. Nazareth, that's why all they wondered. They asked just where that in Nazareth, and they asked the Nazareth, see, there is something better can come from there. Ono si ye muntu asoose okweyita Yesu mu kitundu ky'e Luweero. Kinajjukirwa nti waliwo n'omwami omulala Solomon Semakula eyasooka okukwatibwa poliisi y'ekiwoko mu disitulikiti y'e Nakaseke mu mwaka 2016 n'addamu okukwatibwa poliisi y'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero mu 2019 ng'alimbalimba abantu nti ye Yesu mwene. Kyokka ono gye yabulira mpawo amanyi mayitire ge. I don't know why I'm here. My name is